Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutende musezi okutula. Welcome to Nuruddin Tege channel. Subscribe, like, share and comment. Onyigena mwaka that bell. Click obe musobola okufuna our update. Buli tuba tutaddeyo. Nakusuubiza buli kawungezi okubanga wa analysis kuba bigenda maaso mu ggwanga na biki byewetaaga ebyo okumanya ewatali bias ewatali buzibu bwonna. Nze Nuruddin Ntege okubanga nteesa naawe bwenga bw'obiraba biraba otya eyo nange mbiraba bwingi. Wuliriza paka show egwaayo osobola okukomentinga byoba owulidde obulungi. Nina omwana muwala Suubo Lukiya Mpoza Suubo Lukiya Mpoza Suubo Lukiya. Kati ekyagenze maaso buuza ku bantu mu Lusoga, abasoga baffe bafune ku muntu waabwe. Balamwisa mwena mwena abali kutuwala najakizi angemye kugebe wano mbere tetegeke aye balamwisa yona najosize okupanga tulikuona Kode ekitegeezaki bayi era bayi babayi kati kode banga ali kulamusa eyo muli mutyeyo obaoli etyeyo kode eyo nze mabulako mubongere eyo something like that. Alitandisa okusomesa Olusoga nawekyanga sente betwekisiganyako naletanga sente ngaoyagala mayiro nanvuluga envuluga kozesa eki eiva yenva oba bebinyeero bebannaffe betuwangaliramu wano tumanye amawanga mangi. Abasoga abantu balungi, zamulabye abakazi abalungi abava ebusoga yoyo omwana omuwala. Kakati analysis y'olwaleero nga njagadde okwogera ku mwana omuwala omuyimbi Wiinnie Nwagi Nwagi Wiinnie, muyimbi waffe era nze Nuruddin bwombuuza nti kola first 11 y'Abannayuganda abasobola okwaŋŋanga ensi endala, if it is competition nkola lisiti yange nga Wiinnie Nwagi gwali nsobola okugamba nti for example twagala kwaŋŋanga Nigeria eyo nti waliwo ekisaawe batutaddeyo bayimbe eno enyimba nga mpya ne bano bayimbe ne Nigeria tekability yayo y'abantu 5 lisiti yange ogimanyi bentekako ndeka Jose Camilio nenkwata Pepe Cool nenkwata omukyala gwe bayita Cindy Sanyu nenkwata Wiinnie Nwagi awo nemmanya nyinza okuteekako APAS nga mutaddeko mu layini y'okuba nti muyiiya. So Wiinnie Nwagi ali ku lisiti muyimbi waddala ate buli omu ayimba bibya amaloboozi gaawukana balungi bombi balungi awo baraga naye kati anti Cindy already aba alipresentize Kasiita kuba Karo Kasiita kopiyani ya Cindy kati oleeta nanyini kintu n'osigaza origin. Ate when it comes to live simanyi wano waliwo yali awulidde ku live ya Cindy ayimba live n'ova mu kukuba enduulu n'okola bwoti, that is Cindy. Naye bw'oba tomulabanko tomanya kyakuba akuba live n'obonerera. Kati abantu bombi benjogerako Cindy Wiinnie Nwagi bagenda mu competitions z'okuyimba mu Coca-Cola. Ono Wiinnie Nwagi yali mu ndoza bali bali Coca-Cola rated next, yali ku Urban, yali kuba top 3 gyeyaggwera. So muyimbi waddala ayambuka n'akola buli kimu ate nga muyimbi. Nyimba zo oziwuliriza ng'oli mu mmotoka owulira nga ziwooma, naye bino wammanga byenjagadde okwogerako bali mu profile okakasa nti mumanyi. Waliwo eneeyisa mu bantu, ensi erina ebintu ebigikyusa. Wiinnie Nwagi azze nga mulaba nga akuba abawagizi abagezaako mukolako effujjo erimanyikiddwa. Abawagizi bazibu basukkawo olumu n'ayagala okukwatako ku bisambi, n'ayagala okujja azine naawe. A lot happens. Abamu babigumira,
abamu ne bagira but Wiinnie Nwagi yalooza tanyigirwa mu ttooke omumanyira nakkubirawo nembuuza kati gwe ng'omukyala ekikolwa ekyo ekya Wiinnie Nwagi ate ng'omuwagizi okiraba otya nga nze sinnawa ndowooza yange mukyala Lukiya. Wiinnie Nwagi ndowooza lwegenda musoga genda maaso kyenjagala lusoga n'abasoga baffe bakiikirizwe naye nga n'oluganda bw'osa bulamu. Era bino na Wiinnie Nwagi timuyite mu nnambala bwe tuba tuddukira Wiinnie Nwagi nzo oba mwena mwasooka okubona vidiyo eyasooka oba nize katonotono I don't remember yasooka okulwa vidiyo nti mufumbo w'ennyanya yali ayambala bulungi afadhali katono bwe kati wemba lulungi ino nangani naye eddoboozi oliwulira kati ate yayimba bulungi ebigambo nga birungi birina miningi enungi n'enambala nga nungi aye ndowooza bwe yamala okufukirira la star ndowooza n'enambala yakyuka kati bw'okubye ku kintu kino ekyokuba nti okuba yakuba bafaani olwokuba abafaani bamugemyeku kasito eno life y'abacelebrity obeera bw'ojjajja oyagaana abantu abandi ababasookayo nga Mariam Dagiro bani obabuuze ti bino bina bona babifeesinga omuntu aba nga asiimwike n'engombe y'ennaku dino nti bayiseeko dda oba tosobola kumukontrolinga ate kasita omusemberera oba olijja kuba nga oyagala na ebizibu ebyo by'omwenda kuba nga akugemaku olageme waali pati kino kiba kitutwala oba kitegeeza nti bw'oba ng'oli ku siteegi mu abembi baife ng'oyambere bw'obuntu embe mwambala era busomino gezaako okuba nti oba kuwala n'abawagizi bo wamunaye ekisingira Nwagi alina figa ate omusaada aba ekintu ekitonde kibeeta omusaada olinawo otasobola kuba nga ati munange naddala nga bali haayi okitegeera bayiyeeko bava mu nkwacco banyweddemu n'endongo olwedde waliwo omuntu atamira obutamiiza endongo kati ekyokuba nti ali kubanga bafaani kinomundi ogusoose tigwakubiri but ndibona nti oba kiri kukirawo naka vidiyo kenabwene nze nti ono faani we yabaire ali ku akutta akatambaala ng'asanyuse yes asanyuke yamukuba microphone yamukuba obugalo ekyo kyabeere kibi buli muntu alina engeri gy'alagamu omukwana eri omuntu gwayagala yes so iwe tyama webuze ti I don't think Nwagi asinga kigokola olowooza Wiinnie Nwagi yandyetondedde omuwagizi ono kuba waliwo baakubye nga ndaba asaana abakubye yetonde amwetondere nga ye atya yetonde ate Nwagi bw'aba nga ayambadde bw'atusemberera abantu maybe nga naye ayagala bamukwateko bamufiiringa ebikibiki omuntu omanyi bw'ogenda mu ndongo ng'omuyimbi waliwo ebintu ebirina okukwawula ku muwagizi mu byo mulimu ennyambala enviiri ebyo ebintu byolaba ebimasaamasa ebyo biba byakukakasa nti tafaanana naffe okitegeera kati ne bambala obugoye obumasaamasa obulina biki kati ekigendererwa oyawukane ku bitishaati n'ebigoyegoye by'omukajja eyo wansi mwowino ye kati waliwo ekizimbe ekyeyo abantu gye bagula ennyo engoye wansi eyo nali manyi mukwana akedi naye waliwo ekizimbe ng'oyise awo ku Salesale Remba muyimbi omulungi era nkakasa agenda neyongera ku ddoboozi kizibu ndi omumbeeda gazi yongera ku ddoboozi omumbeeda w'ebusoga okay kale kangezeeko kangezeeko tibwokuba nti ekyo kirese kyokubye nti babenda ekutawo nti ono mwembi fena tubyambala ebyo bisakuti oba ono lwa mwembi luno lwa kasita obanga olina obusobozi olwetusaako ekyo wena osobola okyambala kuba enviri nga wena omutima gulya kyoyinda kyosobola but tulina okuwa abantu bano abatuwa ssente respect Nwagi ng'akaali kulowoozaku kuba bafaani be alinayo n'okutegeera nti faani no gwendi kukuba bw'abanga tedde kumbona njatulawo ekyokulya bw'aba Nwagi tali kwenda abamukube yeena akyuseemu
Atuse mu bwayambala. Yes. Bw'aba tayagala bantu bamukwatirire. Thank you. Bw'abatenda bantu bamugemera atuse mu nambala. Bw'atwenda era bakukube kugemerere mu sensitive state. Semberayo tubasembera. Shiba kunama. But tikulyanga kukesi nti shiba ku omuntu oba kino no. Tokiraba. So naye ayimbira wala bw'abatuuka muti abawa distance ate ono abasembera. Naye abantu abakutte ku Wiinnie Nwagi batera kujja ku stage waali. Oba oyagala wadde baka stage. Bw'abanga Katono we nga tuwamulabye ekyokubiri. Katono ono gwe yakubye yabadde amufuwa sene naye nga yazissa mu buleega. Tuli mu time abantu batandise okusanyuka baleeta ku ssente tosemberayo wafena tunoonya muwogo kati muwoga oli aleese ssente ogenda olaba ata gwe wendeeta omukono gunengutuusaawo onkola otya oŋŋamba nulinirekeraawo n'ebifo byene bona gibembera n'ebifo gy'oli gy'okolera kimataringa era olina okutegeera nti oba bakufuna omulimu n'oddiini ndijja kwemberawa nti mubende wategeerawo nti budiyope kuba abantu baayo enesa gyebedde okwebisaamu nga basiimi kati n'ab'e Kampala for example wano toba ku Serena alojja mu Baala nti ogire kwembera ku hotels ogire kwembera ku companies edo kwegamba ng'obuna nti oyembera abantu aba corporate people aye kuti ogire kwembera mu Baala bwogera mu Baala otuuse essaawa bali baviire kwidda oli kwemba bo bali hayi bw'osembera gye bali naye ogatyamu ne ku Luganda tokisussa nnyo onookyabya tokyabya nnyo ogira okola ki okwemba ogenza okuyimba genda kuyimbira mu Baala otegera saazo batera kujja ssaawa 6 ng'abantu basiimuse bayiseeko dda kyokka oyimba n'ennyambala yini gy'oyambadde era g'oli abanga alaba abaalabira ddala buliri okitegeera aba ayagala kulaba omukisa agufunye ayamba naye akabina kalimaji ako kali kakatuufu oba akayambala kambale bambi musajja wattu aba ayagala kulaki kakati omusango gwa Wiinnie Nwagi oba noono omuntu eyeeteekako bimuyisaako ye tutumusalira ku musango ng'okutuuka okweyisaako noonya ebikuyisaako ng'omuntu Nwagi si ye munyingi asoose okukwatibwako abayimbi abamusookawo bonna bakuba ne bagamba nti abafanyisi baffe tebalina mpisa naye ate tokuba beera strict Space Diana kankwe Space Diana tosobola tuukira Space Diana kozi ng'akuyise lwaki bodyguards be tebakukkiriza tuuka ku Space Diana naye ate ndowooza era buli musajja ali eyo yandibadde yingomba okukwata ku Space Diana so kyengamba nti Nwagi naye afune security nti bw'oba ogenze wona gy'otambulya bagadisi babe nga bakola ki bakuuma performance n'enyuma Space abanyumira nga baba tebamuyimiridde mu maaso anti era tebamuyimiridde mu maaso naye olowooza yali alizeeko ku stage ng'ayambadde maxi naye ajja akubye busomero kakati singa Wiinnie Nwagi asigala agenda bwatyo kuba ye tamanyirwali nyina mukwano gwange nkola naye 2-3 nga yakuyisizaamu ddatte kati Wiinnie Nwagi oli yakubako abantu nno buli omu ebintu ebimusukkako nyina kwe nalaba omukazi yakuba omuntu tteke ng'abuuse ku mmeeza nga naye akantu katono nnyo just agamba tuyaŋŋambe booti lwaki oŋŋambako tteke oyo ye bamukolere batya kati oyo bwe tuba tumuvuddeko Wiinnie Nwagi singa asigala ali bwatyo olowooza ki ekiddirira eri kaliya ye n'omulimu gwe gwakola kyekugambye nti bali be bakugosi ebiyimbi ki bwe twali twalenga bwagenda ku stage buba bucupa buba bucupa omidi abagenda ku stage watandika okubawo obucupa baba bakukooyi kasi ndaba kyekigenda otuuka ku Wiinnie Nwagi Wiinnie Nwagi my sister obusungu kendeeza industry gy'olimu yeetaaga kuba na busungu oba si ekyo londako ogambe nti sikyapafominga mu bifo bwebiti ewali abantu ba bulijja abo abakyamuka ekisusse
abayagala asigale mu bino ebifo Serena, zino ebbala za Acacia. Jukira ndowooza waliwo gundi nalabye nga bamukuba obucupa. We yamaze okuba omwoyo omuvubuka Meg, bamukuba obucupa. Ajja kugwa mu bayaaye. Bamulinde ku mmotoka nga ne babodegaadi bakyasobola mutaasa. Abaana bajja mmukuwa kuba kati n'obuuza omwana omuto nti muyimbi kyakuba abawagizi kiri Nwagi. Bantu bajja kukuwa. Teriyo balowooza nti Wiinnie Nwagi tamanyiirwa. Nga gye bali bagamba nti n'okusinziira ku Wiinnie Nwagi ye takkiriza kamanyiiro k'abasajjasajja. Omumanyiira n'akuweera waakuweerawo ebibyo. Ogenda okujja mu show ng'okimanyi tuzze kunyumirwa ndongo si kumanyiira mulimi. Gwe tokiraba nti Wiinnie Nwagi yeetereddewo embeera nga yetamanyiirwa. Mazina ga bagamba bw'oba toyagala mikira gya nkima kukoonako teweetaba mazina ga nkima. Ati ffe tuba nze ŋŋamba nti n'abantu basobola okwefuga kasita bamanya kino ekikazi bw'okimanyiira nti omukazi ono bw'omumanyiira ajja kukuweerawo ebibyo. Tosobola kufuga muntu asinga. Onyumirwe endongo oba omufuwase endoozi mufuwe bw'oba oyagala kwogera naye mu buntu muteesenga bantu nti Wiinnie Nwagi onkuba nze nkwagadde naye bino ogamba olw'okuba muyimbi ayambaliwo ati nze kamukukwate nawadde omutwalo gwange oba 15,000. Talinaamu meseji ejja kugamba omukazi ono ye tamanyiirwa. Wiinnie Nwagi omugamba either okwongera security yo ekyokubiri weesonyiwa okuyimbira abantu mu mabaala bajja kukuba. Bajja kukuba ojja kukuba omuntu nga wamukubye microphone bwoti bakulinde motoka bazookya bayinza n'okulinnya siteegi ne guseka omukono ku siteegi. Wali emotoka z'omotoka gye bali bookezzaako abantu nga batabuse ebusoga eyo abantu bayomba waliwo baddeko mu bikolo by'ebusoga anti oleeta bw'olanga omimbi n'otamuleeta bajja kukusaamu ebusoga bonoonye ekitegeera singa kati kyakikolera ejjinja nga mummwe nga bwengambye nti kisinziira abeere nga banne afune security bwaba kyagala mukwatira tasemberera tagenda kuba namazina endaba oli amusiimudde engato n'abasemberamu n'asitama n'ositama omwana akusigana yabadde amuseetinga omulaga nti kiryoke kyokoze kankukube aleme kuvaawo. Naye nze ndowooza Wiinnie Nwagi teyategedde Omuwagizi ono kye yakoze era naye singa yategedde nti Omuwagizi akikoze out of love and excitement teyandimukubye. Naye omutima guŋŋamba yalowoozezza olw'okuba emmanyiire naye Abawagizi ye gy'alowooza abajja bamanyiira bamukwata mu mabeere bamusika ebisambi bamukola biki kati kasita yalabye ono ku ngatto mu mutwe gwabaddeko. Wiinnie Nwagi oba ayikozesa naye ebyokunywa bino eby'abantu tokifunamu kuba kati omuntu eyamusiimudde engatto tolowooza nti naye Abawagizi baba bayiseeko nga n'ayimba yayiseeko. Tetukuwulira nnowotunulira n'olabira ddala nti naye asiimuka nga naye yayiseeko ate abayimbi 100% ku 10 osanga like 40 nga 10 abatayitako actually abatayitako naye abasinga asooka kubala kusiimuka n'alyoka alinya stage naye nga mu manager wa Wiinnie Nwagi mwogere n'omuyimbi wammwe twekikubajja abantu bajja kukoowa bamukube oba bookye emmotoka ng'oggyeko mukuba kirina engeri kiyinza okutoola ku bawagizi be. Abantu bakoowa abantu bakoowa munnange bakoowa ne bakwetamibwa ddala nga buli wolinya ku stage twakoowa ne bajjayo kiri wano mu Kampala ko abayimbi naawe oli mu industry ya entertainment be bagobesezza n'omuyimbi ow'amaanyi gw'oyogedde kwano naye baali bamukubye ku bucupa. Abantu bakoowa olina kukakkana munnaaye n'okkiriza nti ndi mu benyimbira benkolera bino bye baagala enyambala ye oyagenda nokuyitano affaire okunona passport yali Shiboba yali Nwagi kwegamba ye n'emisana gyera akubye essomino
bwe baavaawo era ne babagobesa olumu engoye ezo mu masomero obijjukira ebyennyambala eyo ennyambala eyo batwe ne bagamba nti temuddamu kujja ku masomero g'abaana nga mwambaddemu kitegeeza okwambala kuno kwandiba kulina engeri gye kuleeteramu abantu okutabuka okwambala n'obwobuntu bwabwe si kwe kuyimba bayidawe si kwe kuyimba tulabye abayimbi anyway kukoppa omanyi kibinyuma kikiira omubiri ogwo tolaba nga kinyuma nekigulaga kuba abagizi baakyo ne bagamba kyekyo nkugambye vidiyo ya Nwagi yakola eyakatono tulaba nti ate yanyuma nnyo okusinga ne buno bwayambala ezisinga okunyuma ziri ezaalabisa bulungi nolabira ddala Afrika oziteganga noba mukazi muno ogamba yeyo omwana yakula naye buno obukete nandi waliwo omuntu okwambala akakete nga ne bode yaddala nabaawo akambala nogaa kino kiki kyakukola awo tonenya bandi nabo baagala kakasa bode yaddala awo tabakuba abaleke kuba atunda ayolesa so aleke balamuze bakwate ku bintu babifiiringe takuba bantu naye n'abawagizi baako kyobagamba Morini n'atumi ayimba bulungi abo babandi anti ndikubuulira abo abayimbi ekintu kino otabula abayimbi ntale bonna abayimbi ntale simulabako ng'ali mu kakete Rema simulabako ng'ali mu kakete abo bambaga Nwagi Juliana simulabako ng'ali kakete naye alina figa bonna bembazi balina figa zaabwe anti abasinga okitegeera ate yadde space dala naye akunama naye tatuuka kuyo tulina muna abayimbi abo abasinga okunama obanga oyagala kulabirako bwereere Shiba n'oyo naye ate Shiba yetakuba ate yetakwati tebamuyiganidde ebyo yayagala omuntu ayagala Shiba tebamunyiganidde ayagala bamunyige eyo ono ye tayagala tamanyiba tebamukwatako meaning nti alina kyetubigamba nti distancing ayimbireko okuwala ne bafaani kitegeera bafaani tubasembera tubagenda oyambadde bubi obasemberera siteegi abasajja olumu bazirinnya simwe bwaliwo nakugaba abantu balinnya najjanga kyamusi bazze kufuuwa ku ssente kati gye basobereeyo kozi ogaye babere ne bakanyama kyemugambye nti alondemu ebifo waayimbira bw'aba tayagala mukwata bw'aba yagala okuyimbira bw'aba bibiri alondewo ssente n'okubeera ewaka ng'ali mulamu naye ng'alonde bw'oba oyagala genda mu babbaala kuyingira mu mabbaala ssaawa 7-6 agume bamunyige mu bbaala mu mabbaala kuba teri agendayo gwe singa wali muyimbi singa oyambala otya yongera ku ddoboozi era wandiyimbye ennyimba zitya ngaani noga singa nalina omukisa oguyimba nga gundi nze Rukiya era mukama yali bange sisobolayo wandibadde ngaani Rema Namakula ayambala Rachel Magoola era naye takunama ayambala bulungi oba Kirevaji Mariam Ndagire yali ayambala bulungi kyendabye olabika wandibadde nga Mariam Ndagire nga gwoyimba mu mikolo kanyomozi naye ayambala bulungi ntale ayambala bulungi twagala music abamu tetwagala musinga kuwomerwa ndongo singoye na bisambi byamu message ezengoye tezikyali nnyo waliwo agamba nti naawe okunamya emukko embu Wiinnie asobola okwambala bwati n'agenda mu anti kati naawe olaba oli bwoti wano singa oyimba mu kko bwoti Rukiya olugoye luno noyo kasike katutabilinda ebisambi njagala bika ebisambi saasira ali ku kamera saasira ali ku kamera lusike ng'otudde lubika ebisambi ate ebisambi galuma bibino obadde kati balamu ng'okuba endongo singa tekali eno obubaka bw'obusemba mu lusoga eri abawagizi ngamu abawagizi kuba waŋŋambye gwomu ku baalumitwa ennyo ng'omuwagizi olaba nga Nwagi akuba n'abawagizi baliko obubaka bw'obawa bonna ab'enampirika
kiri Busoga tukuba endongo okufa anti kitwale nti abawagizi b'Emubende wa mu ghetto nayongera ku voice. Well, bankwano abawagizi babembi okwenda omuntu oba okuwagira omuntu tekitegeeza nti olina okumugema watasaana. Ffenna abawagizi tulina okwewa respect etya nti bw'obanga ogire wantu okubona omwembi oba okubona omuntu naye naakusanusa tubasanukireku oba tusanuke with respect. Bw'osemberera n'ogema ku muntu sima omugemye ku ibeere oba omugemye ku kisambi weena oba weemazeemu amakulu okitegera. Omuntu ng'ayambaire bubi aida akola ekyakola aje kuba nti ayambaire bubi kiwe aja but wona ali tofuuka nga ye tyama obona ekyakuleeteire message gy'ojja okukuwa ogitwale but remember kyona nti mufuule mba mugiiremu buli omu alina enambala ye. Okay. So, ate oba olina omuntu gw'olesa ewaka abasinga okulaba bino basaada basaada respect your women at home. Togemagema kumukazi wundi. Respect yourselves and respect the people gemugire okukona. Okay. Ye mukyala Lukia Suubo sibe wangambye gemanya matufuti ya Suubo wagamba olina n'akawunti ku YouTube bagiyita batya? Suubo Lukia. Suubo Lukia obeera ne wakabakebereko otera kukola biki? Okay, mujja mukeberako ensonga z'omukyalo oziwulire Yesuubo Lukia mukyala naye ng'omuntu omulala bwe yandiwagidde agamba anywerwa nnyo ennyimba za Nwagi. However yeebuuza enneeyisa y'omuyimbi we lwaki aba atabuka bwatyo ye wa poliisi ye jjaaji yaki bw'oba olina abantu b'oyimbiramu ffenna tusanga challenges era bwe bandikubuuziza Wiinnie Nwagi nti bw'osanga buzibu ki mu mulimo gw'okola kwe kugamba nti tusanga abawagizi baffe batukola ki batumalako emirembe noonoonya eddagala kyayogeddeko kituufu. Oyinza okugenda mu maaso ng'okuba buli akutawaanya naye gye biyinza okuggwera nga b'okubyekubye bagenda bawera mpola mpola. Nalabako omuyimbi wano yakuba muyimbi munne ebyamugwako wabiwulira ensi yakeera bukezi n'egamba kaakati ffe katukubonereze tukuboole tukusuule ate tuwagire oli. So okukuba abantu olunaku luyinza okukya ne bagamba naye ono omukazi ow'engabi lwaki asukka sandyagadde ofiirwe mulimo gwo kuba talenti yawaggulu. Nandoozezza noonya ngeri gy'okwatamu bantu abo ng'omukyala bw'akwata amagezi omwana omuwala ono nti onoonya oba wetaaga babbawunsi okubeera ku security y'omu maaso awo nga bali ku sayidi oli n'eno ne bakimanya oba okuyimbirako ewala nga bagamba engali siteegi tetuukikako. Ekyokusatu olumu ekireeta abantu ekiri official kujja kukufuuwa. Sente zino ze bafuuwa zeewale gwe balage toyagala kukola ki kufuuwa. Oli bwajja okufuuwa sigala ng'oyimba tokutama gye bali tube nga tusobola okuba ng'okola omulimu n'omuwagizi afunemu. Naye omuntu bw'akwata omutwalo gwe Wiinnie Nwagi n'agusasula akulabe n'addayo ate engalo nga zaakuyunga. Simanyi nti PR oba emboozi gy'atambuza okuva awo ng'eyogera ku mulimo gwo eri omuyimbi gwe bayita Wiinnie Nwagi nti bw'aba n'omukola ayinza okugamba wiiki ejja nnyina embaga baleete Wiinnie Nwagi, wiiki ejja tulina ekivvulu muyimbi ki gwe mwagala n'akuteekako. Oyo ajja kukukyawa abamwetoolodde bakukyawe aye nabali basigale nga babunya enjiri. Ekiwala kya mpisa mbi. Ebiseera ebisinga abantu abakola emisango ku bannaabwe tebatera kwesalira misango. Oyinza okisanga nga bye baakoze si bituufu naye ate bo ogenda babanja ki bo bajja kukukyawa bukyayi kuba gwe obadde tolina kyobagulako bo bebakugula ku bakasitoma abo baklayant bo bw'oba teweeyisizza bulungi gye bali olina okukibalansinga okuggyako nga kisusse nga ne audience ekiraba omuntu ayitiridde babbawunsi ogwo bagukole. Ndabye abayimbi bangi ng'abayimbi bajja ne babeetukkako n'abasajja gye bali omukazi n'ava mu audience oluusi ng'asanyuse nnyo n'akubuukira n'akola biki
omuyimbi ono tatera kuva mu mbeera nti ono omukube asobola omuwaayo seconds ezimulaga essanyu, then oluusi bakanyama ne bakukwata mpola mpola ne bakuzzayo mu katebe n'otuula. Naye gwe bw'ogamba nti nze simanyiirwa, bayinza okukumanyiira olw'empaka. Abawagizi bayinza okulinnya siteegi ne bagamba ffe tujja kukumanyiira. Abawagizi tebasaaga. So ng'ekitonde kyo bwe kikyakula, we do not want to lose you as one of the best artists in the country, nga ate oli tested, nga ate wali waproving nti oyimba, because nali omu ku baakulaba ku TV Coca-Cola rated next, era n'okakasa sijjukira kifo mu wamalira oba oli wakusatu oba wakubiri kuba tewali Wiinnie. However, Swans Avenue egenda okulaba nga mu maloboozi agabadde ag'ettabbunya ate gwe omu ku basinze. So nga nze omuntu nzikiriza nti oli muyimbi w'amaanyi nnyo, naye awo tutereezemu n'omuwagizi ono gwenda yabadde akusiimuula engatto. Oyinza okuba omuwagizi yabadde haayi ate n'asanga gw'oli haayi times 3 ng'olyeko ebyokunywa byaffe ebimanyikiddwa ebijjako abantu, n'ova mu mbeera oluusi nga wa misjudginze kye yabadde akoze, oba gw'oyagala kuva buli wogenda oleke okakasizza, wandimwetondedde. Wiinnie Nwagi Vaayo wetonere omuwagizi gwe wakubye microphone nga yabadde akusiimula ku ngatto olwalaavu gy'akulinako gy'oli. Omanyi kye kitegeeza omuntu okusiimula engatto n'aggyamu akatambaala oba essaati, aba awulira nga kitalo nnyo okubanga kano akatambaala kasi oyinza n'okuba yabadde akasiimula katwala waka butaddamu kakozesa akataleke nga kaakona ku Wiinnie Nwagi wange gwempagira ate n'omaliriza ng'omukubi. So oyinza okuba abadde haayi obanga abadde olowooza ekitali kituufu nti agenda kukolako obulabe, oba okugema abandi badde bakozesa omukisa ogwo okugenda mu maaso nga kiwayagadde okutangira, naye tewamuyisizza bulungi. Osobola okuvaayo n'obaako by'oyogera naye mu ngeri emuzzaamu ku ssuubi nti ekyabaddewo si kirungi. Ku Facebook mbeerako